abantu ku by'okulonda ensinkano eno ebadde mukono bino Bannakyewa bitandise okusomesa abavubuka wamu n'abakyala ku ngeri bagenda okweta mu kulonda okunaaba nga 14 omwezi guno binakubadde KCCA Coalition for Electoral Democracy in Uganda said wamu ne UN Women the National Initiative for Civil and Voters Education in Uganda basinzidde ku nkola gye batumye mulembe gwa digito okusomesa abavubuka bano n'abakyala ku ngeri bagenda okwetabamu mu kulonda yaliko okwasa emisana n'obuntu bulamu era nga ssente wa Sedu Miriam Matembe alaze obwenyamivu eri akakiiko k'ebyokulonda obutafaayo okusomesa Bannayuganda omugaso gw'okwenyigira mu kulonda bafune information yonna nga bweri tebabeera na lwekwaso nti tewabadde olwale bazibaninga n'olwekyo nze sibimanyi no ye kyayita emisibwe nga yakulira Sedu anenyeza akakiiko ak'ebyokulonda olw'okulwa okutuusa obukonge mu balonze neno mu bifo bino ebyaffe ebirala nabo tusaba electoral commission erabe nti batuusako voter location slips kubanga zijja bayamba ebyo nga bibityonge bulenaku mbala okulonda kubeewo abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo mu bibiina ebivuganya gavumenti bemulugunya akakiiko k'ebyokulonda okubakomako okukola enkungaana Shami Malende yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala agamba nti ensonga zayafuzi kubanga olwenda COVID-19 bokosa buli muntu nga tewali nsonga lwaki kampeyini baziberako mu bitundu bibale basinze okunyigereza eddembe ly'omulonzi kubanga omulonzi alina eddembe okuba nti nno awuliza abantu bagenda okulonda nasobola okubeera nga asalawo bulungi Haji Serunga Beko Makinde West ne munne Nyeko Derek wa Makinde East bogedde okusomozebwa ku basanze tufunye challenge nti electoral commission yabadde ewadde ebbaluwa ng'egaana abantu meetings naye police ate neginterpretinga bubi ne drivers zange eziwerera ddala nnya ne bazinterceptinga ife nga ba candidate ababadde abapya abakajja omulundi guno ogusooka okulaba nti tubadde twetaaga okunyumya nnyo n'abantu baffe okulembeze waffe takyayinza kutuuka mu bifo ebyenjawulo okukampeininga ba MPs baffe songa ebifo bingi isi yazuuka buzuukusi yayisita ba stakeholders bawe ngaba stakeholders mwe muli abakulembeze mwe muli Bannayuganda abagenda okulonda mwe muli ne bali abakwatisa ebiragiro ebyo tugenda kufuna obuzibu nga mbutu tutufunye bantu betusobola okukola ki okulaba tutuuse eri ebirowoozo byabwe okusinga okumenya eddembe ly'abantu kubanga tukyakola Ministry ya Health yeyina okikola ebyo biriddwa ng'abavubuka ba NRM Makindi balaze bwe batuse mu kulwanyisa Pulezidenti Museveni akalulu abavubuka n'abakulira Bosco Mbabazi nga bategeeze nga bakubiriza abantu naddala mu bitundu eby'omubbi gw'okuuma ebireme nga byewala ebikola ebyekalakaasa tuzzeemu okutandika okunoonya akaluddo ne bavubuka bannange yatule no mu ghetto twagalobeerewo kuba gweggaza boyi olaba olemerako ate bannakibiina ky'endala abeegatte mu kibiina kya Gawalabyeko ye mwana bakunganye ku ofiisi z'ab'omunyonyi okusala entoto ku ngeri ye bagenda okunyigiza enkola yanju ku nga banoonya akalolo mu lukiiko olugenda mu maaso abamu kwetabye batandise okweri omuguju wakati mu kulangira ssente bwabwe Stephen Wabomba nga bamulumiza okubabuzaabuza bategeeza nti ssente bwabwe alemeredde okutema empenda okutuuka ku bakulu b'ekiri kulaba nga bayambako mu kaweefube okulaba nga pulezidenti awangula akalulu Museveni tumwagala naye abantu be bekizibu ye kenyini ayaviireyo aje tulonze pulezidenti waffe Museveni naye tetuyambiddwa ng'abantu Bawomba akubiza nga bagenda okola buli ekisoboka okulaba nga ensonga zaabwe zikolwako so nze ngezezaako okulaba nti abantu bano kufuna bye bakola ensonga zino zisobozese okubafuula bize naye ku nteekateeka ey'abantu gye basazeewo baliyo for example bali gye bali ate mu malala ge tulina agataliko omutonto waliwo famire ekibuga eri mu kulaajana oluvannyuma lw'omuntu waabwe okubula kigambibwa nti omuntu ono yabula oluvannyuma lw'okutabuka omutwe Saalongo Kamusoke ne mukyala Noveleta namuli nga batuuze b'okukyala Obusaanye mu ggombolola y'Emuwanga mu disitulikiti y'Kibuga bali mu kulaajana oluvannyuma lw'omwana waabwe Nakatu Betty okubula Saalongo Musoke agamba nti Nakatu yali afunyijjamu ku mutwe bati ne babalagirira omusawo w'ekinnansi entwetwe nti asobola okumujenjebera bamutwalayo ne tutuuka ew'omusajja ku kyalo kye bayita mu ntuuti ng'oyolekera entwetwe twamusangawo ng'atukebera mu ngeri ye nga bw'amanyi n'aganja kumujjanjaba nansalira emitwalo 5 nansalira n'embuzi embuzi twaginoonya buli wamu wonna ne tugifuna ne tugigula emitwalo 3 yasigala ng'agenda mu maaso nga nze nvaayo
nga njije eno nga ndekayo no mwannyina nga yamulabirira. Ekyababuuka ku lunaku omulwadde yali agenda okusiibula ate nga ne ssente bamaze okuzisasula nakatuli yabula kati amaze ebbanga talabikako. Yabulanga ennaku z'omwezi 21 23 omwezi guno oguwedde kati awezezza sabbiiti 2 n'ennaku 3 takubibwako kyamulubaale. Afuddeeyo takoze eki ayinza okuba alina obukakafu obutuufu ng'amanyiko omuntu we yakwata waali. Omulwadde waffe abuze n'omusawo mu nnyumba teyaliimu, kitegeeza omusawo yali asise omulwadde ng'amutwita amanyi omulwadde gy'ali. Nakato alina abaana 3 eka ng'omuntu talina buyambi. Omulwadde oyo alina bebi ono gwe mulaba, omwana talina buyambi, alina abaana 3. Naye kati ye omusawo tafaayo, kati tubuuza omusawo waba asoboledde okujjanjaba omuntu bw'aba agenze ng'avuddeewo tasobola kumuyita n'amukomyawo. Omusawo nsaba omusawo akole obuyanga bw'asobola alabike nti omwana wange amuzza. Kuva wange ng'eno nti yambuzeeko nga namukomezaawo kyandibadde kirungi. Nakati ne bw'alabika nze sirina nsonga naye njagala mwana wange. Jimmy Semugabi yakusakidde Green ku Lwabukedde TV. Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV 1 atuba olunaku luno olwaleero gano ge gataliiko mututu nga gabya mizannyo yenze Mpagi Farid. Klabu ya Kampala State Council olunaku olw'enkya lwegenda okudda mu nsiike ng'eyambalagana ne klabu ya AS Kigali okuva mu ggwanga erya Rwanda. Omupiira guno gugenda kubeera ku ssaawa 10 ez'ekawungeezi owali mu kisaawe ekya St. Mary's Stadium ekya Vipers. Katugende tulabe n'enteekateeka gye beeteeseteese. Football. So this is what we are coming with. Omupiira ogw'okuddingana wakati wa KCCA ya Uganda ne AS Kigali eya Rwanda gwankya mu kiseera kya Vipers SC ekya St. Mary's Stadium ekitende. KCCA tegenda kukyaliza AS Kigali maka gayo ag'erugogo olw'ensonga nti ekisaawe kyayo ekya MTN Philip Omondi Stadium tekiri ku mutindo gutegeka mpaka za Afirika eza kirabu eza CAF Confederation Cup. Kati KCCA okutendekebwa kwonna ekolera mu kisaawe ekya St. Mary's ekitende nga abazannyi abasinga batagenda na ttiimu mu kibuga Kigali ekya Rwanda olw'ovune wamu n'ekirwadde COVID-19 basuuse nga beetegefu okuzannya omupiira guno ogw'okuddingana olw'okuziiza esaasaanya ekirwadde COVID-19. Ekisaawe tekigenda kuba mu bawagizi ng'akulira abawagizi ba kirabu eya KCCFC Sofia Najemba asabye abawagizi okulaga obuwagizi bwabwe eri abazannyi nga bayita ku mikutu mugatta bantu. Yambala tulina ffe n'emijozi, yambala omujozi gwo gwa KCCFC oba osobola ogwambala n'ogenda mu office oba yonna gy'okolera gwambale omala ogwambala postinga ku social media platforms zaffe zonna Instagram, Twitter, Telegram, Facebook, WhatsApp. So ate abaana bonna bakiraba nti tuli wamu nabo wadde tetusobodde kgenda nabo wadde tusobodde kgenda mu kisaawe kubalaba nga bazannya bajja kitegeera nti tuli wamu nabo era obuwanguzi bagenda obuleeta nga babutuleetedde nga bulijjo bwe bakikola. Omupiira gw'oluzannya olwasooka mu kibuga Kigali tegwazanyibwa olw'abazannyi ba KCCA kubanga baali tebawera olw'ekirwadde COVID-19 ng'amateeka g'empaka zino bwe galagira era bwetyo AS Kigali neeweebwa goolo 2 ku bwereere. Kino kitegeeza nti KCCA okuyitawo obutereevu okwesoga oluzannya oluddako mu z'okusunsulamu erina okuba AS Kigali ku goolo 3 ku bwereere. Ayitawo wakati wa KCCA ne AS Kigali wa kusooka kuzannya kiraabu enaabewanduse mu mpaka za CAF Champions League ez'okusunsulamu eisemba ngano omuwanguzi yajja okwesogeza ekibinja mu mpaka zino eza CAF Confederation Cup. Abachampioni ba Bungereza omwaka oguwedde aba Liverpool era nga bakulembedde liigi y'eggwanga erya Bungereza balemereddwa okuwangula omupiira gwabwe gwe bazanye ne Southampton ekiro ekikeesezza olunaku nno olwaleero. Danny Ings yaliko mu klabu y'abasajja bano aba Liverpool nga kati azanyira klabu ya Southampton yagitebedde eggoolo emu yokka. Kino nno kitangaazizza emikisa gya klabu ya Man U okulabika nti kati benkana obubonero 3-3 ne klabu ya Liverpool ate nga Liverpool esinga Man U omupiira gumu. Katulabe eggoole.